kiringa bonagamba nti osobola okusasula maama wo kitasoboka sente mama nkuwe sente meka ez'okunzaala teziriiwo kati we produce for these people but we still gain nothing and sometimes most times enyimba zetukola ezo zemuwulira ezikuba hits ezo zibeera free charge kati oluyimba nga walumuwera ku offer olumu gwe yaluwandiika gwe yakola buli kimu gwe yakola beat gwe yalumasteringa olumuwandikidde chance nemukwata nelufuuka hit kati walumala lufuuka hit afuna 100% reality afuna 10 ku kine waakyo nti oluyimba lube naye nga producer gwe yaluwandiika olumu gwe yaluproducinga kubanga nze ndi writer mpandiikira abantu ennyimba era nenziproducinga oluyimba naalulyako ate oluyimba kasita oluteekayo ku YouTube okuva olunaku lwolutaddeyo paka okufaako n'abaana bo they still gain on that ekitali ku producer gwe akasimu koba wamuwa mu studio katugeze wamuwaayo obusente obw'amasannyalaze buki obwo bw'aba yakomako so kati in right ayambira ddala kuba nange ndi muyimbi ate ndi producer abamu bagamba mugabanyamu n'ogabanyamu so that at least unatwalako percentage neno wekyandibadde kale okutwaliza wamu omuyimbi ng'azze n'omukolera buli kimu ku studio kati ngaze bwembikola kati ng'oluyimba katugeze oluyimba lw'obuwoomi olwa Green Daddy creativity yenna yali wange writing composition production mixing and mastering byali byange nandibadde nga nze alina omuwaako nga 20% kuba ye abeera performer naye ate gwobeera writer artist producer mixing engineer mastering engineer kitegeeza obeera byonna so okutwaliza wamu okusinziira ne percentage bwe tugamba nti percentage yandibadde afuna 20% olw'ensonga ekyo okusinziira n'omulimu guba gukoleddwa ekyo kyabagwana naye kati saa zino bo batwala 100% producer n'aba nga talina adde wadde kyafunye n'asigalirawo n'aba nga asigaliddeawo ogenda omalizanga olinga baproducer Didi we bati bonna kati producer Didi ku bintu byakolera omanyi kati bw'okolera nga producer kankubuusa ekintu kimu kati olaba kati oyogedde ku Didi Didi takyali product ya family wabula product ya government batya nti afuuka property ya government nti abantu ekisookera ddala yayimirizaawo industry eya music mu Uganda Didi yayimirizaako industry emyaka nga 5 ku 6 okitegeera nga music wa Uganda bamu exportinga ngoyo kenyini yamu exporting oyo Didi akoledde abaana ennyimba nezikulosinga kumanyi ge yali alina ne kumanyi gaalina gwe gwomumanyiddeko ne ku nnyimba ze yali akoze n'abayimbi baakoze n'abakyaliwo yeetaaga okubeera nga at least alina ekintu ekinene kyasobola olagawo mu bantu n'agamba kati the producer Didi nina kino kinene ng'omulabira ddala nga mu butuufu nga kimugwanamu naye kati osanga ennyimba yazibawanga ku offer ba King Sahabo osanga ennyimba yazibawanga ku offer ba Kenzo osanga ennyimba ziyakoleranga bakoko finga nga zalingana offer jangu man vibe omanya abayimbi bavuga endima omuyimbi ajja bannange nemwe temumanyi abayimbi bababeerako misambwa ayinza okujja ku studio n'akuvuga endima speed kakati olaba manna vibe java ofina kaneteekayo tugenda kulaba noteekayo nemukuba track Kalonda bw'ayamba neekuba ebya tujja kulaba tebibeerawo olumu ayinza obutakuwaayo takwokyayo atambula n'agenda so producer bannange bantu ba muwendo nnyo bantu bakulu nnyo mu industry naye abasinga babalabyeko abamu ne balowooza mbu mwagala kulama kyabayimbi kasitolo okuba federation yaggyeyo sente zaayo namwe ne mwegattaawo kati ne bawriters balaba kati golowooza ani ayakola Kenzo nga bweyogeddeko ku Didi si be badidi abamutandikako kati golaba otya nga gwe oli mu kusucceeding oli mu kwamuka mubire nga buli omu akulaba
oli ku 99% naye nga eyakukola ali ku 1%. Yakuzaala. Katugeze oli mu kulya bife bya nkoko, oli mu kusula ku zero from ziri infaso giri ejebbeyi, naye maama ali mu kusula ku kiwempe, ali mu kusula ku kiwempe, ali mu kusula ku kaveera, ali kusula ku kakutiya. Kitegeeza nti obeera n'obutaagaliza, obeera ne fitina, obeera n'omutima omubi. Naye bw'obanga osula obulamu butandise okunyuma gy'oli ne maama n'omulowoozaako, oba naye akukola n'omulowoozaako awakatonda n'ogamba naye kamuweko kyemuwaako, olw'ensonga singa olumusiiye nandibadde situka wano wendi.